era kati ate embeera etabuse mu ggwanga Uganda. Ekitongole ekya Uganda Poliisi kyongeza okwesa eryanyi eriyitiridde nga bahandolinga abantu ba NUP oba bannaffe aba National Unity Platform. Wetulabidde wano akatambi kano nga bw'okalaba, poliisi esazeeko ate Kukitebe mu bukambo obw'ekitalo ennyo n'amasasi nga bwe gabwatuka. Bali babadde bali mu meeting bulungi nnyo bambi nga tebamanyi na kigenda mu maaso nga bo bamukalidde nga bina bigenda mu maaso okukolebwa biri mu mateeka nga mukimanyi nti constitution y'eggwanga eraga nti ekitongole ekya oba ekisinde ekya National Unity Platform ekibiina kyo kiri mu mateeka g'eggwanga era galina kino okugenda maaso okuwandiisa abo ababaka abagenda okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Naye ati kati poliisi eyingiddewo nga bwe bwatula amasasi nga balaga nti ekigendererwa kibadde nga kyakujja kukyankalanya lukuŋŋaana luno lumeme kubaawo. Naye nga munnange mu Uganda bwe twogera ye embeera ate tulaga nti security ye Uganda ate eri bubi nnyo nga gyenkomeza olw'ensonga nti omukuumaddembe alina okuba nga ate ng'akukuuma ate yazze okutabangula eddembe lya Uganda. Naddala kati nga bana oludda oluvuganya gavumenti kiba kiraga nti gavumenti tulimu oba ekisanja kye tugenda mu kyo kikambwemuko kubanga ate gavumenti teyagala muntu kugiwakanya oba kugivuganya. Omuntu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekisinde kye ekya People Power n'ekibiina kya National Unity Platform lwaki ate baba bamuyisawe bati nga atali muntu mulala yena, kubanga abalala bona tumanyi nti mapuga balina ebibiina byabwe, bani ba Nobert Mao balina buli nsonda. Abantu bangi ba Bedi Bwanika, ba Mabike Mukaku, buli omu alina ekibiina kye. Naye ate lwaki ekibiina kya National Unity Platform kirumbibwa ng'abalumba abatujju nga bategedde nti wano waliwo abatega bomu era leka tujje tubateeba tubakole ki. Naye nga amasasi gakubiddwa amangi nnyo nga gayinza okuba nga waliwo abafunye ku bisago, naye tunafuna ripooti bulungi ekomekereza nsonga eno. Naye ate nga tweyongere okuba nga tukyali wano ku DVC updates, tugenda kuba nga nkuweereza amawulire gonna mu bujjuvu ekinaaba kituuseewo, ani alumiziddwa era baani be batutteko, kubanga era poliisi mu kukola ekikolwa kino balina be batutteko tebabalekedde awo era nga bagenze mu maaso n'okukyakalanya buli kibadde kigenda mu maaso. Abadde balese forms ne bazirekawo ne badduka emisinde olw'ensonga nti obulamu bwo bwagalibwa era nga embeera ebadde ya bunkenke nnyo. Naye ate nga Bannayuganda balaze obusungu bw'amaanyi, obusungu bungi nnyo olw'ensonga nti bagamba ati lwaki mutuyisa ng'ababbi, lwaki mutuyisa ng'abatujju, lwaki mutuyisa ng'abatali mu ggwanga lyaffe Uganda bwetuuse ate ekintu kye bayita military rule kyekiringa tulaba ng'emmundu yefuga eggwanga lino. Bino bigambo sijja sibyogera bwogezi, naye nga naawe weerabirako ki ekigenda mu maaso ku lutimbe. Olaba naawe abasajja engeri gye bayingiddewo, olaba Bannayuganda engeri gye bagezezzaako okukola buli kisoboka okulaba nga ate bakyusa bateekawo ku mbeera abana abakulu baleme kubayisaamu nnyo mu maaso na kubayisa mu ggaali. Naye nga tukimanyi nti no waliwo omukulu ataddewo oda eno ekolebwe era basobole okukyusakyusa bannaffe aba National Unity Platform baleme kuba ate nga batuula oba nga batambuza emirimu gy'ekibiina kyabwe nga bwegirina okubeera, ate nga jjukira nti gano gakyali mabaga kubanga bino bigenda bugenzi mu maaso. Kampeyini zaakatandika butandisi webinaggwera nze naawe. Kampeyini zino zandifiiramu abantu bangi ate n'abamu nga bankizo, wabula tutekewo 2 tusimbewo 2 tulabe kiggwerawa. Naye ng'ekikolwa kino ekikoleddwawo tetunalabako mawulire gaddako, naye nga tumanye kino omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu saawa yonna ensonga eno alina okuvayo ate n'agitanya bulungi. Leader of opposition naye ate JoelSsenyonyi nga naye wankizo nnyo mu kintu kye bayita opposition mu ggwanga, naye yandivaayo saawa yonna n'akola ate press release oba conference ng'ayogera ku kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Lwaki ekitebe kya NUP ate ekikulu kirumbiddwa mu bukambo bw'ekitalo nga balinga ate abazze okugjayo omutujju gwe banoonyeza emyaka 10 nga talabika. Amasasi gavuze mayitirivu nnyo. Poliisi yennyini eteekeddwa okuba nga ekuuma eddembe mu ggwanga Uganda ate yezze n'ekyankalanya abano abadde nga bali mu bikolwa byabwe ebyokukwasaganya ebintu by'okulonda ebyokureceiving empapula z'abalonzi n'ebyo ebigenderako. Naye ate kati tulaba nti tewabadde okavuyo konna nti waliwo abalwana oba waliwo abakuba bannaabwe baki, naye just poliisi yezze n'eteekawo embeera eyo. Kati eno embeera etulazaawa gwe Munnayuganda ali ku vidiyo n'agiraba, njagala obuli kiki ky'olowooza, wawa olowooza we tulaga kalulu kano kanaabayo oba tekaabeeyo?
gw'olowooza ebintu nga ebiraga saawa zino Uganda enaafugibwa abantu aba bulijjo ba civilian oba enaafugibwa amagye oba enaafugibwa mundu nga bwe tuze tukiraba ekigenda mu maaso mu ggwanga saawa zino. Yes, yeyo embeera si nnungi nnyo mu ggwanga lyo, wabula embeera eno yakusabirwa n'okuwerwanako. Yenna alina kyayinza okukolawo muganda wange, kati gyekiseera obeeko nekyoyinza okukola. Oba omanyi nti oli munnamateeka, kyekiseera ogyeyo buli kakodyo ke wali osomye ku tteeka eriyinza okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Yes, ba politicians abasinga bali ku bya bululu saawa zino balowoozaako tugenda kukola tutya okudda mu paalamenti, twagala bifo by'abakansala, ate njagala beera meeya, njagala kukola bali mwoyo kaweefube, naye ate temulina kubuusa kintu nga kino mu maaso, kubanga ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu ggwanga Uganda we kiba kirumbiddwa mu bukambwe buno gw'olowooza gwa kabiina kakali eri ke wakatandikawo kanaakolebwa katya, obanga kati tugeze nga okolagana ne NRM ne Museveni nga muli mu kibiina kyekimu just nga eyo branch yo oyinza okusimatuka, naye ate on a long run kiraga nti eggwanga Uganda lyetulimu ate eggwanga lya kibiina kimu, it's one party system. Ate one party system tukirabe ku nsi ezimu nga si nnungi nnyo, kubanga ekomekereza ensi erimu obutabanguko bungi nnyo, abalwana nga bangi, abayeekera basukka, byonna nga wobimanyi nti olw'ensonga nti baba balina okukola buli kisoboka okuggyako oyo abalemedde mu buyinza ng'akozesa buli muwaatwa gw'asobola, akozesa amagye n'emmundu na buli kimu. Kuba tukimanye bulungi nti ne mu gavumenti mwennyini mubaamu bannamagye abamu ate nga tebakkiriziganya na bigenda mu maaso, ne mu poliisi lwakuba ati ng'omupoliisi nga bw'okimanyi nti no baba bagambye order nti genda okube amasasi mu bbanga, genda okyakalanye bali bakuwadde order kuba ku nnyama, oba olina kuba ku nnyama, bw'okomawo nga wakubye essasi nga teryakutte nnyama bajja kukubuuza maiti ennyama essasi mwe lyageze eriwa. Byonna tubimanyi tibisoboka era nga kyandiba y'ensonga egenda maaso mu ggwanga nga tukyatandika butandisi. Tikira nti ate olunaku lw'enkya waliwo olukiiko olw'amaanyi ennyo mu kibiina kya National Unity Platform. Olukiiko lwe lugenda okusalawo baani ate abagenda okuweebwa kaada ez'enjawulo mu bikolera abazze nga bakima empapula. Balaba ate bagezezaako buli kisoboka okulaba nti bateekawo entiisa eno nti abantu abasuubidde okujja olunaku lw'enkya bayinza okubutajja olw'ensonga nti balimu okutya ekyabaddewo olwaleero. Tetumanyi batuufu babakubiddwa oba balumiziddwa mu mbeera ng'eno, tetumanyi nsonga ki enkulu lwaki ate poliisi yakoze ekikolwa nga kino. Tulinde omwogezi wa poliisi Lusoke wanaavaayo n'abaako nekyayogera, aye tuwulire ensonga gye bayinza okutuwa erumbisiddwa ekibiina kya National Unity Platform mu bukambwe obw'ekisalo nga balinga abalumba abatujju. Yet kino ekibiina kikola ebintu byakyo byonna mu lwatu. Yes, tukimanyiko nti ate waliwo ne kamera ebweru wa National Unity Platform nga zino zo si za tiketi wabula zino zo za kuketta buli kiba kikolebwa mu National Unity Platform awekavule, naye nga kamera zino zateekebwayo dda nga bo buli kimu ekigenda mu maaso bakiraba. Kati katusuubire nti waliwo kye balabye ekiyinza okuba nga si kirungi ne bagamba kabasaleko babeeko ne kye baziyiza, naye ate byonna tetuyinza kuteebereza buteebereza, tuba tulina kulinda omukulu ayogerera poliisi y'e Uganda Lusoke aveeyo ate atubuulire ki ekiri ku gulawundi, olw'ensonga nti Munnayuganda ali mu kutya, Munnayuganda ali mu atayise okwekyawa, kubanga bino byonna kubanga bituukirwawo ku kibiina byonna nga babituusawo ku kibiina kya National Unity Platform, kiba kitegeeza nti ati National Unity Platform efuuse ensonga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Yes, kamusikale nga mukyali ku DVC update, singina kubanga mbawa ebisingawo naye nga yeeyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Mweraba.